President yafuga kuno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museven asiimye ab'enzikiriza y'abalokole bagamba nti bakyusizza endowooza yaabwe nga bagijja kweyeeya emyaka egy'ekyenda ng'ab'emyaka gino babanga mu kusaba kwokka naye bano kati bakola nga y'ensonga lwaki nga y'ensonga eyamuwaliriza okukolagana nabo obulungi. President yasinzidde Kololo ku mukolo gw'okutuuza omulabirizi omuggya ow'abasumba abeegattira mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Moses Odong ng'omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'enzikiriza ab'enjawulo, abakulembeze b'ennono wamu n'abalala bangi. President Museven yategeeza nti nga yakajja mu buyinza abalokole baalina enjawukana nnyingi ekyali kiwadde omwaganya abasekeeterezi nga bamusaba awere obulokole mu ggwanga kyokka ne yeeyambisa amagezi ga Bayibuli n'atabuwera. In 1986, when I had just come into the government, some people came and told me that I should ban this that balokole movement because they were telling lies to the public. Agamba nti mu kusooka abalokole baali bamulema okutegeera olw'engeri gye baali batambuzangamu ebintu byabwe kyokka n'ategeeza nti kati kaabategedde wakwongera okukolagana nabo obulungi omuli n'okubayambako okubafunira ekifo mwe bayinza okuzimba ekitebe ekibagatta wamu n'abalabiriza okubafunira mmotoka. Reverend Dr. Robert Appiah Kofi nga yisa abalabiriza okuva e Ghana yakulembeddemu okubuulira ng'onaategeezezza nti kyalabye mu Uganda kye kyabasumba b'abalokole okutuula awamu ne bateeseganya kyagamba nti abadde takirabangako mu nsi yonna kuba abalokole si bangu kubatuuza wamu ne bakkaanya. I've not seen this in West Africa. I've not seen this in my own country. Yes, abalabiriza omujja Moses Odong mu kwogera kwasiimye President Museven olw'okulwanirira abalokole ne batasaanawo nga kati buli lukya beeyongera mu ggwanga. I thank you for the support you have given to the balokole over the years, especially the freedom of worship. From 1990, when we came together as born again Pentecostal churches in Uganda, we have now grown from 300 members that day we gathered. And now we are 35,000 plus, forming a constituting of 8 million plus southern individual believers as the Pentecostals in Uganda. Alambuludde ku byagenda okutandikirako ng'atuuse mu ofiisi omuli okulaba ng'ekkanisa eyimirira mu kusaba ate n'okukola ebigibeezaawo mu kwekulaakulanya omuli n'abasumba okwenyigira mu by'obulimi. Our people should never henceforth die because there is no food. Yet our land is very fertile and we can grow food and also grow food for sale and have money in our pockets. Abamu ku basumba abatuuziddwa mu bifo ebyenjawulo okubadde Ssaabakunzi waabwe Dr. Joseph Sekate batuwulidde bye batandikirako mu kisanja kino eky'emyaka 5. Tusaba abasumba tuve twegatte tuve mu by'okweyawula gavumenti etutegeere nga tuli bumu tukole ebintu eby'enkulaakulana nga tuli bumu tusomese abaana baffe tuyimuse omutindo mu ggwanga muno. Kulaakulanya makanisa niina abantu abasabira makanisa gaffe nga tubayigiriza economic empowerment. Oluvannyuma President Museven yakwasizza omulabirizi Dr. Moses Odong kapyata y'emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser egenda okumuyambako mu ntambuza y'emirimu gye.